Bannange ow'emmeme ennafu ow'omutima omunafu vidiyo eno giyiteko buyisi kubanga nange kennyini mmazeemu ebyewungula. Omuvubuka gw'olaba mu katambi oyo Ssekadaama naye afiiridde mu bulumi. Obulumi buli eri obumu ku obwo businga okuba obw'amaanyi. Omulenzi gw'olaba oyo obulago buzimbye wano mu ddookooli waggulu nga bw'omulaba azimbye amadookooli kumpi mu lunaku lumu azimbye eddookooli ne lizimba bwe liti tasobodde kuwona kuzimba madookooli. Amannya ga Ssekadaama oyo ayitibwa Nsereko Douglas era ng'abadde Ssekadaama mu ggwanga erya Kuwait. Ssekadaama oyo yagenda mu ggwanga erya Kuwait era ng'abadde amaze wiikisi 3. Amaze wiikisi 3 ng'ali Kuwait yagenda kukola. Naye mu wiiki ey'okusatu ng'eno anaatera okukona wiikisi 3 obulago bwatandika okumulumirira. Obulago bwatandika okumusiiyirira. Ekyavuddemu olunaku nga lukya ng'obulago buzimbye. Obulago ne bujja nga buzimba mpola. Teyasobola kuddayo ku mulimu kukola. Banne bagenda okulaba ng'ono omuvubuka Douglas mu butuufu obulago bwepise bugenda kwabika ne bamukola ne bamutwala mu ddwaliro. Naye bwe bamutuusizza mu ddwaliro abasawo bamukutteko ng'oyinza okugamba bakutte ebbulooka, ng'oyinza okugamba amize ebbulooka ne limulaakira wano eno mu bulago. Wolabyeko ssekanolya ng'erina ekintu ky'eridde naye ne kigiremera wano mu ddookooli. Omuvubuka ono bw'atyo bw'abadde ali. Oyinza okugamba abadde amize ebbulooka n'emulemera wano mu ddookooli, n'eddookooli eryo lizimbye buzimbi lyokka. Yakamala wiikisi 3 ku kyeye Kuwait, abadde yakava mu Uganda n'omwezi tannaba naggumalako. Obulago buzimbye, abasawo bagezezzaako okumuteekamu oxygen bakebere balabe kiki ekizimbye naye ng'eno obulamu bugenda. Era musajja wattu wayise mbale nassa omukka gwe ogw'enkomekkerero nga buli omu alaba ng'abasawo tebasobodde kumuyamba. Wabula enfa ye n'obulwadde buno obumusse kikakasiddwa nti lino libadde eddogo. Alipoota y'abasawo bagambye nti ono talina bulwadde bwonna bubadde mumuluma era tewali bulwadde bumuzimbisizza malookooli. Wandigamba kansa tamuyina. Wandigamba obulwadde obulala simanya throat yesima bikoze bitya, talina bulwadde bwa malookooli. Wabula obulago n'eddookooli lizimbye lyokka era kikakasiddwa nti ono afudde eddogo. Kaakati nno baganda bange mwenna bankuba kyeyo. Akino oli Kadaama oba Ssekadaama, muganda wange mwesabire nnyo Katonda asobole okubayamba. Abatakkiriza abalabe. Mbabulira ebigambo bino nti abantu ababatunuuliza amaaso amabi bangi. Abantu bangi balowooza nti mwe mugenda eyo ku byeyo, ogenze Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Oman, Kuwait, balowooza mugenze ku nnyanja ya ssente musenako busenyi. Balowooza temulina biso bya kusoomooza bamuyitamu nga muli eyo. Eriyo n'abantu abakola eyo ku kyeyo nga tebasasulwa. Oli ng'akaaba ng'amaze emyezi 6 tasasulwa naye ng'akolera emitwalo 980 oba kakadde. Naye Omunnayuganda gw'olese eno e Kampala n'alowooza nti ogenze eri kuyoola buyoozi ssente. N'awulira bubi nnyo nga gw'olinnya ennyonyi n'ogenda ye n'asigala wano. Omuvubuka oyo kyakakasiddwa nti ekyamusse lyabadde eddogo. Oba bwe yali ava e Uganda alina abantu be yabuulirako oba be yeewaanirako, abaakiraba obubi ne bagamba kagenze naye tekagenda kumalako. Tuli mu Uganda nga muganda wange omuntu akwagaliza gwe wekka. Ensi eno teri muntu akwagaliza n'omu wabula gwe weeyagaliza. Wandigamba nti bazadde bo bakwagaliza naye tuwulira eri abazadde be tuwulira
abaloga abaana baabwe bakadaama bafiire ku byeyo gye bali. Newankubadde era eriyo abazadde abalungi, eriyo baganda bammwe nga babaloga mufiire ku byeyo baalya ssente zammwe, ba anti bammwe basenga bammwe. Muganda wange eno Uganda gye tulimu nsinzibu. Nsinzibu olina okuba ng'oli mukazi musabi, oba ng'oli musamize nnyo, oli musiraamu nnyo, buli w'ofunira emirembe w'oba onywera. Ensi bwe yatuuka awantu w'ofunira emirembe w'onywera. Bw'obanga emirembe egyo ogifuna mu bukatuli kinyweza sapule, oyite Yeezu, omugambe nti Yeezu, mbikako akasubi eno ku ddungu gye ndi, ntakiriza abalabe bange. Bw'oba ng'oli mulokole, Yesu Kristo muyite, kwata Bayibuli omugambe ayi kitange, ntakiriza abalabe. Ab'emitima emibi bangi bantunuuliza amaaso, naye byonna byonna bye bakola ate siko bibaddira ebyo mpiteko buyisi. Bw'oba ng'oli musiraamu, kwata Quran, ofukamire ku maviivi go, oswale edduwa, oyite ayi Allah subhanahu wa ta'ala, ntakiriza abalabe. Shaitani munzigyeko. Naye muganda wange tuli mu nsi, bw'oba ng'oli musamize oba osinza lubaale bajjajja, bw'ofunira emirembe w'oba ogenda. Eno Uganda bwe yatuuka muganda wange, gwe bw'owulira nti ofunirawo emirembe, nti osobola okufukamira wansi n'ogamba nti kyonna ky'okkiririzaamu kisobola okukuwa emirembe, muganda wange ky'oba okola. Tuli mu nsi nga tetukyalina option. Abantu abatuloga tebalogesa Katonda. Abantu abaloga balogesa sitaani. Bannange, nina kadaama gwe nabadde njogerakokko naye. Nagamba CEO, laba, abantu essaawa zino abatuulira ssente zaffe omanyi kati kye bakola. Omuntu akeera ku bakya n'akuulira ssente zo, n'akuloga oweerabire nti omubanja, nga ekigendererwa kyalina mu ekyo ki, ng'ayagala weerabire ssente zo ze wamuwa, otuuke okudda nga tolina kyojjukira, kugamba kusiimula obwongo. Kati essaawa zino abantu abamu tebabatta bussi, naye abalala babeerabiza, abalala babatta. Mukama Katonda, wiikisi 3 nsereko ddagala simufu, naye tunuulira enfa gy'afuddemu. Azimbye obulago buli obusingira ddala ddala okubo. Alalalala. Muganda wange, Katonda atutaase, naye baaba ova e Uganda abantu bakukijjanya, n'otuuka eno gy'ogenza okola akasenteko, omuye n'akulemezaamu, tolina kye wali omukoze. Ogenda okwesanga n'omuntu ali mu kukutta nga gwe wali omuyambye nako mu bulamu, ye takuyambangako. Naye abantu abamu bakola ebikolo bino oba olw'ensonyi. Sikitegeera bannange. Omwana w'abandi yafiiridde mu bulumi obw'ekika ekya waggulu, wiikisi 3 ng'ali ku kyeyo. Tamazeeyo na mwezi teguweze, wabula bamusindikidde eddogo liriri kabuna mawanga, n'afiira ku ddongo. So famire ya Nsereko Douglas, bwe muba temunnaba kutegeera mwana wammwe byamutuuseeko, omwana wammwe byebyo byamutuuseeko, essaawa zino z'embuyaga ezikunta, era nga yafiiridde mu ggwanga erya Kuwait. Kibi nnyo, kibi ddala. Tusabira omwoyo ogenzi Omukama Katonda agulamuze kisa, n'abafamire y'omugenzi Katonda asobole okuba nti ate abasaasira mu mbeera yonna yonna gye bayitamu. Si byangu, fukamira, sobola fukamira, saba. Bw'okera ku makya n'obanga listiko olina emirembe w'okolera, ab'e Uganda bwe batakutta, omuwala bw'agenda kutekako embeera. Mukama Katonda, kwegamba obeera mu nsi ng'oli wakati w'abalabe, gw'okolera ku kijjanya. Gye wava e Uganda bawulira ennugu, balowooza gy'oli, ate kasita kubaako omuntu kasawula nti yalinnye ennyonyi, oyo kati mugagga. Ebizibu bya buli muntu yonna baba baagala babitunuulize ggwe.
naye byonna byonna Katonda ono yasinga okumanya. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mwogobera, mbaagala nnyo mwena mwenna abagyekuumirako, mubeere bulungi, mweraba.